Kano ke katundu kaffe akobadde okimanyi mu malindirire. Obadde okimanyi nti ono yalaama kwokebwa bwokebwa so si kumuziika ng'oluusi bwe gubeera ku bakulembeze abeekoleredde erinnya yo wange. Obadde okimanyi nti omu ku bakulembeze abakyasinze okulwa ennyo mu buyinza nga Cuba yagifugira emyaka 49 okuva mu 1959 okutuusa we yakooyera mu 2009. Ono ye musajja enjasabi eyali teyeemoolerwako Fidel Alejandro Castro Ruz eyafa ku nkomewo ya sabbiiti ewedde mu kiro ekyakeesa olunaku olw'omukaaga. Fidel Castro yazaalibwa mu 1926 ng'ennaku z'omwezi 13 mu mwezi ogw'omunaana era nga kitaawe yali musajja mulimi wa bikajjo ate nga nnyina teyamanyibwa nnyo olw'okwawukana ne kitaawe mu bbanga ettono lye baamala bombi. Ebyafaayo by'obulamu bwe biraga nti yali muvubuka wa ffujjo nga n'effujjo lye yalina lyamulemesaako okusomera ku sikaala eyali emuweereddwa ku ssomero erimu. Okusoma yakutandikira La Salle Boarding School era ng'eno gye yagobwa. N'adda ku Jesuit Randore School mu Santiago ate mu 1949 ng'aweza emyaka 19 egy'obukulu ne yeegatta ku Jesuit Run El Colegio mu Havana ng'ono gye yasomera ebyafaayo, geography n'okwetaba mu debate wadde nga bino teyabikuba budinda nti ebiseera ebisinga yabimalanga mu kucanga ndiba. Wadde teyayitira mu ddaala eryo eryali lisuubirwa naye yafunayo obubonero obutonotono obwamusobozesa okweyunga ku ssettendekero wa Havana giyite Havana University gye yasomera amateeka. Eno gye yatandikira okulaga kyalinawo ekyamuli mu musaayi era nga si kirala wabula by'ebyobufuzi. Nga yeegasse ku ssettendekero ono gye yategeereza nga bwe yali talina kyamanyi mu by'obufuzi nga yali yeetaaga okutendekebwa olwo n'alyoka afuuka omukugu. Yatandika mpola okwetaba mu kulwanirira eddembe ly'abayizi banne ku ssettendekero ono n'okwenyigira mu bukuubagano bw'abayizi ng'enkola z'amatendekero amanene agamu bwe zibeera. Yalaga nnyo obwagazi obw'obutakkiriza mawanga malala kuyingira ne gatwala buyinza mu mawanga amalala era nga wano yawakanya ekyamerika okweyingiza mu nsonga za Caribbean. Mu 1946 yeesimbawo okukulembera abayizi banne n'atayitamu naye nga kino tekyamulobera kugenda mu maaso. Olunaku olw'enkya lindirira ate ebyaliwo mu 1947 bwe yatuuka n'okuwandiikibwako mu mpapula z'amawulire olw'ebigambo bye yayogera ng'akyali muto. Ku Kingdom TV amalindirire, Samali Kisaache. This is Kingdom TV.